Sekirevu tekyenyenyeza bwerere wamma ddala kyenyenya kirabye emmere. Bassebo ne bannyabo serulika terubula kyerukola ekirevu kyenyenya kirya. Ekyamazima munzise kabiri nga manda kuva mu muliro kudda mu muliro. Lwaki ntandika okwekena enkula ng'omubooge. Abaganda gwe bageresaako nti bagunoga kibbo ate gudda muganda. Bannange mukisuulidde omusanvu mukiwadde okulanda. Senga mubadde baguzi bambidde nze yandibagambye nti oba oliawo ne mbaweeteera. Senga mubadde mutema bikata nandibagambye nti mubitte munziremu nti bikata. Bassebo ne bannyabo naye mukkirize ne yabye mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze. Ow'omulirwano wa Luganda lutaliibwako nkoko mpanga nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira Mamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka. Mumpita omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano naye sirinze kkandire munywanyi musibbosa mu ngeri ya sebayita bayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuuwa ate ayita n'emmando y'amanya kyerya. Nakuwandikira ekitabo kiyitibwa Ntabiro ya Luganda lwadda kigula emitwalo 6 gwe wenna akyetaaga. Ate era tukuteekeddeteekedde naddala oba oliawo omusomo gw'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono ku Sampro Hotel Olungujja Kitunzi ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Ntenvu guno ate omwaka guno 2025 okuyingira abato 1,000 abakulu 200. Kigenda kuba kiggweso. Abaganda tugamba kino kiggweso nga ne gwoyagala mwajjidde. Kale no mu mbeera efaananako bwetyo munywerere mufaananike akayinja k'olusozi Nalubaale Mawogola. Naffe tugenda kubasomesa. Anaatulaba y'anaagamba nti ekyamazima abasajja abo tebasengejja wazira basimba amakuuli. Bwe wenna neebuuza ku nteekateeka y'okuyingira abato mutwala abakulu 200 ate naawe aneebuuza ku nteekateeka y'emmeeza ojja kuyita ku nnamba yange y'essimu eri 0751 4769 0751 olwaleero ennaku z'omwezi 14 ate omwezi gwe guno gwennyini ogwa Ntenvu omwaka 2025 olunaku lwa Sande. Sirinzekka ndine munywanyi Musibbosa Jofule njagala ojjewo akabega omusajja lukoda ke yajja mu baluubo. Kituufu okutte ku manvu kuzuukusa kawundo. Omanyi munnange omusabiriza omulungi akira omukozi omubambaavu eggwanika kubanga ennyanja ebeera na meere kyokka ate omugga ne gusigaza akasaliko. Ensolo bw'esalika ng'eri ku bukukumbo enoonya kyakulya. Kale nno munnange toddeyo nawe ne weetuulako ng'ow'ekigalansi. Bulijjo anaalya enkugguluuta akwatirawo naye oluguniya n'alyoka ayolekera awali enkalambulo. Nze Munnabusiro saava Bosa Musisi ate omunyumya akubuganya oluwayo ate n'ekindikira ebigambo mu ngeri y'enjawulo Kawanko akindikira empuwa ku mutaliku. Bwe guli muli balungi nnyo olw'okutulindiriranga wano okufaananako Luguma alinda ennuuni y'olusuku. Kituufu. Tubategeeza nti ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa Ntenvu lunaku lujja kuba lwa Sande omwaka 2025 ffenna tuli ku Sampro Hotel mu kyoto ky'abasalaziba abato 1,000 abakulu 200 nammwe abalina enteekateeka y'emmeeza tubaaniriza tubala leero 14 weewaawo kakitegeeza tutambula ennaku muziraba ezibulayo leero 14 lunaku lwa Sande kyokka tubagaye nti nga 21 era lujja kuba lwa Sande kati kitegeeza nti funza byokola weteeketeeka olunaku olubere nga oluwaddeyo ku lw'olulimi lwo. Weewaawo olulimi lwo gye bbala lyo wekiri mukimanyi bulungi nti abalongo baliko olulimi lungi nnyo oluboogerwako okugeza omulongo tafa abuuka wekiri Ssaalongo tafa akola ki yeewungula ne Nnaalongo tafa yeewungula. Kituufu. Ssaalongo ne Nnaalongo bawemula abaana. Kituufu. Naddala mu mukolo ogw'okugalama ate ebigambo ebyo ebyokwemula bikuza abaana era omulongo tekigaana kumuwemula naye ate omuwemula mu kyama tokubawo bigambo. Tokubawo bukubi n'okubawo kiri naye ekikolwa kya mu mikolo egy'abalongo bamukumala abalongo bwe tuba nga tutuse mu kanyomero abantu bakubirawo ennyo ebigambo akanyomero ako tukuyita okubwaguliza. Kati n'olwekyo okubwaguliza kuno era kulina erinnya eddala. Abalongo bo tebaziikibwa. Tubakola tutya? Tubagalambya. Kati olulimi lw'abalongo lungi
era tubayita mujje tubasomesa olulimi lw'abalongo. Olulimi lw'abalongo ku Sampro Hotel ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Ntenvu lugenda kuba lwa Sunday, abato okuyingira 1,000 ate abakulu 2,200. Nammwe abalina enteekateeka y'emmeza nga famire ennamba y'essimu baweeyiyo era gye tugenda okusembya abawe ennamba y'essimu kubanga n'ebitabo bino bye nawandika bajja kubyetaaga. Olulasanga emitwalo 10 effundikiro ly'ebisoko bya Ssengule 222 emitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku emitwalo 3 Bassekabaka b'ensimu wa mitwalo 3 enjogera z'Abaganda n'engero ensonga emuziba mitwalo